Nazzikuno bajjajjaffe mu kaweefube w'okunoonya lupiiya oba okunoonya ekigulira magala eddiba abamu baanyiikiranga bakola butassa mukka ne banoonya mu ntuuyo zaabwe. Bajjajjaffe abamu baasalawo okunaawuuza emijinni, emizimu, ebyokoola ebiringa eby'engeri ebyo nga bagezaako okulaba nga bakyusa ensimbi nga tebatuuyanye, wabula oluvannyuma bwe bafa ebintu bino eno nga tebiteredde babireka mu famire ne bikuba abo ab'ekika kyabwe kye balesewo naddala abazzukulu obwavu buli bwennyini obwalagirwa. Nga ne bw'otambula otya nga toggyeewo kintu ekyo ogenda kufa ng'oli mwavu kosa okubonaabona mu ntegeera, mu nneeyisa n'ebiringa ebyo. Okusinziira ku kunoonyereza okukolebwa mu Nature Town, kkiriza olunaku olwaleero nkutuuseeko ebyokoola ebireetera okusiranya bannayuganda kw'ossa n'eŋŋanda zaabwe eziba zibali okumpi ne bafa nga bankuseere, naye ng'ate mwana tuzisobola okuwonyezebwa ng'olya buli bika bya mmere wamma n'oterera nga teweeraguzza. Ebyo byonna biri mu Nature Town gye nkubanguliddeko waggulu awo. Okutuuka mu Nature Town, ennamba y'essimu ebeera noti 743 24 39 87. Waliwo amajinni oba ebitambo nga bino byatumibwako erinnya nti ag'emikago. Njagala nkujjukize buli mijinni oba buli byokoola ebinaawulwa ku nsi kuno bibeera n'amannya. Gano amajini ag'emikago ekigatuumibwa nti ga mikago galeetebwa abo abaagala obugagga obw'amangu, wabula mu kugaleeta waliwo endagaano oba okutta emikago okuttibwa wakati w'oyo amuguzizza amajinni go n'oyo agaguze, era nga galina saddaaka ez'enjawulo ge zisaba eri abo ababa ganaawuzza, wabula Namugereka Ddunda bwakuvaamu n'okkirira gye batambuliza emigongo nga obwato oba n'ofa n'ogenda ewa Walumbe Ttanda ng'ebintu ebyo tebiteredde. Laazima ne bw'olikola otya birina okusigala mu famire ezo nga zigenda zisumbuwa abaana, abazzukulu, bannakabirye, bannakasatwe, bannakanwe paka nga biviiriddewo ddala wamma abazzukulu ne bafuna emirembe. Mwanattu okusinziira ku kunoonyereza osobola okuba ng'olondoolwa obanga g'amajinni ag'emikago gaakutemba dda ejjoba oba gaakugwa dda mu buufu naye nga tomanyi, wabula galina obubonero obw'essimba oba obw'enkalakalira ge gateeka mu bulamu bwo. Akamu ku kabonero akasinga okunyigiriza enkuyanja wattu ne batamanya ensibuko. Osobola okubeera awo ng'otudde oba ng'oli mu kizimbe ne banno nkuyanja, oba ng'oli mu kwolesebwa okw'obuliwo, obanga oli mu kirooto n'owulira ekintu ekikwambala ne kikunyigiriza omutwe nga kiguteeka wansi, n'ogezaako kuba ku alamu eŋŋanda oba enduulu nga mpaawo asobola kukuyamba, nga ne mubeera n'abantu bangi nga bakuliraanye, teri awulira nduuluuzo naye nga ggwe owulira ekintu kikugudde mu malaka ng'ekintu kikunyigiriza omutwe bwe kiguzza wansi. Ate mu buufu obwo obeera n'amaanyi mangi nnyo era oli n'ageza yeebuusa n'agamba gundi ono alabika alina obuzibu n'ayagala akukwateko. Amaanyi g'oba nago osobola omusinziira mu ngumi wamma n'omuleka ng'ebibyo ebifumbya miyagi kuba kikutemba ne kikwambika amaanyi ag'ekitalo ennyo, era bw'otakyanguyira oyinza n'okufiirwa obulamu bwo. Ako kabonero k'amaanyi nnyo mu majinni ag'emikago, era abasinga bwe kimala okumuvaako mpaawo kunoonyereza kw'amaanyi kwakiteekako. Ayinza n'okiteekateekako ebintu ebirala ebitategeerekeka, naye muganda wange kaba kabonero kasimba. Waliwo obubonero obulala obwa bulijjo okunyiiganyiiga kasoba ng'ogalina ku jjoba tebikuganya kukolagana n'abantu bo bulungi, okola okusalawo okutakwatagana. Gwe mu kulondawo ebituufu olondawo bifu, wejjajjako waya bwe bakuleetera pulaani ezikwongerayo ezinaakugaggawaza kyo kyanguwa mangu ne kikwekiika kisobole okujja ku mugendo ofe ng'oli mwavu. Kireeta obwavu buli eri obutaliiko nsibuko, nga ne bw'ofuna ssente weebuuza ssente zenfunye bazaalagawa. Kiteekawo ekifaananyi eky'ekisolosolo. Mu budde obwo bantegeezeza nti bw'ogeza n'okangula ku maaso nga kibadde kikunyigiriza n'oyagala olabe ogubadde
osinga kulaba ekifaananyi ekyengo oba si kyo ne kikuleetera ekifaananyi ky'ekyo ekisolo oba ekintuntu nnyini kugagula nnyini kubinaawuuza kubireeta mu famire gye yakiwongamu oba mwe yattira omukago. Bajjajjaffe abasinga kyova olaba baabeeranga n'obubaani mu nnyumba ng'embeera eyo bw'ebaawo asobola okunyokeza akabaani kuba akabaani bakatema ku muti ogumanyikiddwa nga omuwafu. Okuzinziira ku bajjajjaffe gwe muti ogubaamu olutando oba ensisinkano oba amasaŋŋanzira ag'emyoyo gyonna. Kati buli w'onyokeza obudde obwo kigobawo egyo emizimu egibi egiba gikukutte oba okukyankalanya. Kyova olaba bajjajjaffe obubaani bwababeeranga ku kido buli gye badda naye bantegeeza kasosimbula ekigere n'ova wookafuuyidde oba n'ofuluma ennyumba nga kiddamu kikwambala wamma nga muba butoola. Amagezi gokka gaba gakuzuula kabasa oba ensibuko n'okikomya bunnambiro wamma naawe ne weeyagalira ku bulamu bw'ensi eno ne ku nsi eno ewoomera abangi. Ebyo byonna osobola obbifuula lugero oba okubikomya ng'okozesa ebika eby'ebitonde Katonda bye yatonda n'ateeka ku nsi okuyita mu bimera okuyita mu bye tulya wamma naawe n'oba mulamu ebyo n'obikomya n'obeera wa mulembe. Amannya nze Omwana Soda ngenda kuleeteranga enteekateeka nnyingi ku bintu bannayuganda kw'ossa ne bajjajjaffe bye baanaawuuza nga bitubuuzizzaako emirembe kw'ossa ne zino endwadde eza bulijjo osobola ozijjanjaba oba oziwonya ng'okozesa eddagala ery'obutonde oba eriva mu birime. Bw'ayagala okubangulwa ennyo oba okwongera okumanya ku ekyo kye nkutegeezezza nga amajini ag'emikago osobola okkubira ku bakugu bano aba Nature Town ne bagenda mu maaso n'okusomesa na watya w'osobola okukivaamu nga teweeraguza. Ennamba y'essimu nagambye eri 0743 24 39 87. Tusisinkane mu vidiyo ey'okubiri. YouTube subscribinga, TikTok following Omwana Soda ne ku Facebook Omwana Soda, YouTube Export TV. Mukama Katonda Namugere Kadunda akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda.